Abakulu mu kibiina kidipi okuva mu bitundu ebikola Kampala bakedde kuŋŋaanira ku Baleene ya Season ku luguudo lw'e Salaama okulonda abakulembeze b'ekibiina kye n'abajja. Abamu ku bano babadde bambadde obukookolo obubikka ennyindo n'omumwa nga bwe kyalagirwa, wabula ng'olw'obufunda bw'ekifo bawaliriziddwa okutuula nga beeriraanye, ekintu ekikontana n'ebiragiro ebiggya eby'obulamu ebigendereddwamu okulemesa ekirwadde ki COVID-19 okusaasaana. Bano bassizza kimu nga nkuyega okulonda Sheriff Ssentongo Nambaale ng'omukulembeze wa DP mu Kampala nga tavuganyiziddwa. I hereby declare Ssentongo Nambaale as the newly elected chairperson of Democratic Party Kampala District Branch unopposed. Mu balala abalondeddwa mwe muli omumyuka we, omuwandiisi, omutesitesi w'ekibiina n'abakyala ssaako abakulembeze abalala. Olutalo lutwolekedde luwanvu omuli abo bonna abaagala okwesimbawo mu kibuga Kampala okubeera nti tutunula n'eriiso jjogi okubalonda okulonda nga tetusosoddaani wabula nga tumanyi omuntu omutuufu. Wabula tubadde tukyayogerako n'abagonomoddwako ebifo, poliisi n'etuukira n'eragira olukuŋŋaana lukome. Tuli mu nsonga kino kireeseewo okuwanyisiganya ebisongovu. Mutujoze abasajja bano batujoze mujoga bayitawo ne batuwa kye bayita road map. Basigadde bakukkulumira abakuumaddembe okuyiwa olukiiko lwabwe. tugoberedde amateeka nga poliisi bweyagala. Poliisi yatuwa ekiwandiiko ekitukkiriza okulonda era twagitegeezaako mu butongole ng'etteeka bwe likkiriza. Era poliisi ya Uganda weetuukidde wano okutabangula okulonda ng'etumiddwa abatamanya ŋŋamba abeefuula aba DP mu Kampala nga ate si ba DP. Era tubadde tumaliriza. Poliisi egamba bannaddipi bano babadde tebafuna bbaluwa kuva gy'eri ebakkiriza kukuba lukiiko luno nga ne bibakoze bibadde bikontana n'amateeka g'ebyobulamu. Kifo kifunda ate babaddemu mu bungi nga beesibiddemu n'okufuna ekkubo okuyingira nakyo kitubeeredde kizibu. Kinajjukirwa nti omutesitesi w'ekibiina kino ow'ekiseera Shafiiki Ddembe yabadde awakanyiza ssaabawandiisi w'ekibiina kino Gerald Siranda okugenda mu maaso n'okweddiza obuvunaanyizibwa obulina okubeera obwa ofiisi ye. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.